Gavumenti etadde ennongoosereza mu nteekateeka y'abavubuka eya Youth Livelihood Program ng'eyongeddemu obuwumbi 7 buli mwaka okumala emyaka 5. Okwawukanako n'enkola ebaddewo, abavubuka abayimbi nabo baakuganyulwa mu nkola eno era nga gavumenti egenda kutandika n'okubangula abavubuka okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 3 balekerawo okunyooma emirimu. Policy eyo ya 2001 yali teyakwata ebintu nga bya .com aba .com children ICT kati byonna mwebiri. Okusinziira ku muwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ekikula ky'abantu Pius Bigirimana, ennongoosereza ziddiridde pulojekiti enkadde ya Youth Livelihood Program okukola obulungi yadde nga bannabyabufuzi bagezezzaako okugivumirira. Bigirimana agamba mu nkola enkadde y'akatambulako emyaka 3 pulojekiti 885 ze zaakateekebwamu ssente nga ku zino 78 ku buli 100 zikola bulungi ddala. Abantu abakubakerere abangi bano abatasasula abokubiri waliwo bano abagala kuwakanisa gavumenti buli programu yona tekola abokusatu aba districts abakona living n'aba youth chairpersons kulya sente ezo. Abokuna waliwo politicians bagala kusika nga batwala eno programu yange so abantu abo bana izo groups nya twagala kuzikolako. Ku pulojekiti 885 ezaweebwa ssente ebitundu 4 ku buli 100 bakomyawo ssente mu budde nga gavumenti yakazza obukadde 800 kwezi ezaali zabulankanyizibwa. Tugenda kubakwata mpaka awo time enatuuka abantu ne bakoowa ne bagamba musajja ono ajja kutumaliriza. Gavumenti egamba nti abakyala be basinga okuganyulwa mu pulojekiti eno era nga ku luno n'abakadde baakuganyulwa ku buwumbi 7 bweyongeddemu. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.